Nyanziza mu studio. Namukogera mu bwogezi. Okay. Kodeyo basebe ni banyabo mwekumire ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga mwebalukuya mwebalukubanga musubscribinga joko mokubanga subscribinga channel ya Dr. Hussein Media joko mokubanga munange tono tuwaisano okusobola okubanga tukuyigira nga tuleta abantu abendawulo okusobola okubanga munange tuwaya mu kuboza nono ko lwalero nsobola okubanga nchaza beautiful Noella gwensobola okubanga nchaza kasobola okubanga abalamusamu okuwabula tujjako esamu kwenimye edendawulo okusobola okubanga tunumisa ekintu kino sanyusa okulabako nange okusanga kakati buuza ku bantu bana abalabi ba Dr. Hussein bana imbabuzaako how are you doing muli mutya amanya nze Noella kuva mu Code Base Entertainment webala okuyimba kale sebo olusogo oluwulira oba toluwulira olusoga nduwulira mpola okay webala okuba endongo kale dia owangalira waye munange mpangalira Kampala nawe kira yeah kati olwotegeera otya n'ogamba nti kati Dr. Hussein ali eyo munenga nkulaba ku TikTok nga ngamba ne Dr. Hussein ono abeerawa nenga ndaba okoba lusoga lwene nengamba nino gende idinda nzije nkunoonyeeko tukolemu oba oli awo anti nga nina ka EP nafulumiza EP yabuyimba 6 olonde gumu album eringa not album extended praise ziri nyimba 6 okay kati kweze nyimba 6 olusooka balita feeling loved oluddako balita kyogoba oluddako balita pilo kyogoba yeno video oluddako balita gwenze oluddako balita ndi bulala ne kana ketuyingidde nakakufaanana kano endongo eno gimaze mu ibanga ki endongo eno guno mwaka gwa 4 ngenda weza myaka 4 ojaweza myaka 4 bizibu ki byoyagaine mu ndongo eno byokuba nti endongo eno endongo eno bizibu byo bibinjiko naye nga womanyi endongo erenga business endala Dr. Hussein tusanga ebizibu ebyenjawulo naye ate osigala ogenda naye ndala ekizibu ekisinga mu ndongo ebikono ebyo ebikono ebibatu kyokuba nti wanebusoga nene Kampala ebikono bingi nga wanebusoga mama ebikono bingi ng'oli kwenda ojogema omuzindaala ye nga bakukiriza bagamba Noella nedda kati Noella oli musoga oba tiri musoga ayo owulira nga oyenda musoga oli mu Lunyankole aye mpangala nnyo n'abasoga mukwano gwange Queen Smile omumanyi ono obwebugwere omwidi obwebugwere oyo akwata tata ndamunonyamuku oyena okubira omuwala oyo akubaraga mubi akawala kano baketa tashapar kakawala kazibu tashapar kaze nakalabye kati n'oyo gundi oyo Queen Smile kati Queen yanjigirizamu olusoga mpola chovola ate no yandwada akubulira lyo olwewaabo simanyi oba ayagala kunfunira musajja musoga basoga kuminange nga tulimu entondotondo sijja basobola kati nekirala oyina wali otegeseko ku show yona bukyobaawo sitegekangako oba management ena weyenda okutuusa management era kati yesalawo yekugamba nti kati munaye Noella it's your time tugenda tutegeka wano tutambulira wansi waayo ebiragiro byayo omwembi ali eyo yangenza amani management eno okujingira erina bugwesobola okukosa ekwongera yoba management yekwongerako ekisooka kya byonna nti bebakuyetingira programs bakufindingira ennyimba ennungi bakuteekamu akasente noonyirira tolaba enyirira nkulaba nchaza nena abantu naye ate bw'oliwanjawulo nchaza nange ngamba so management yakuyambako ebintu bingi connection social capital ni mukutuusaako omanya oyinza okubeera wali omwana ali eyo ekaliro nenga n'okutuuka obutuusi ku Dr. Hussein nga kizibu
naye oba olina management olaba kodi bese ntusisa wano bulijjo mbagamba naye njagala kukolako ne Dr. Hussein nabangamba kwatiriramu naye ne wane Busoga tusobola okufuna abayimbi abasobola ovuga emmotoka nga ggwe gy'ovuga kisobokera ddala emmotoka ate nze ndi Katonda nange ndi muntu ati nze ndabanga eno management gy'olimu y'amaanyi kuba omuyimbi yenna okuvuga emmotoka eyo management kale lwakuba nti ovuga linnya lyo nange nkola management ekolera ebirala bino bya music nange wenkola ebyange ebirala omanye Endongo yeetaaga akasente Dr. Hussein management esobola okukola ntegenda kukola byonna nawe olina okwefaako gwe nga gw'omuntu okitegeera ezo sente zowamu kubanga olumu ye egenda kufa ku bino byebegenda okutwalamu baba gambye ogenda okolayo vidiyo ne Dr. Hussein then awe ejja kuteekamu kasente nekate walala tubalina abembi abawala bayidda mu ndongo bamala emyaka 2 endongo yabalema bagivaamu okusobola okuba nga owangaziza endongo eno gituusa emyaka 4 ng'okagirimu okikoze otya kubanga abaana bawala nga babise mu kusiitaanibwa ku nsonga ey'okwenda okuba kwana abano bapurezenta baani okikoze otya okubanga okagirimu endongo olina gijjako amaanyi ne stress n'okola ky'olina okukola ku yo n'opushinga ky'osobodde ekiganye n'okola ki n'okireka okwagala endongo eyetambula olina kukwanibwa DJ oba olina kukwanibwa kati ogenda kukwanibwa ba DJ bameka kanga kati balamu just wano Bugembe how many DJs do you know basuka mu 2 you see are you going to serve all of them basuka mu 2 okitegedde so kati olina gijjako maanyi era abawala bonna ali eyo abawala abaagala okuyimba oba bayimba kwata mpola you reach kati ku TikTok olina ka account nkozesa Nowela Music UG omuntu aba azi mu inbox twategeeza alina kutuukira ku gwe oba mani kati actually omuntu wajja mu inbox tulina ne namba y'essimu bw'aba yagadde okuba yo weeri osojita yo weeri njina mutwe abantu bangi beegombye akayimba kange eri 0 7 nkaaga mu mukaaga 5 7 omuntu aba ayagala okumbuukinga akuba kweyesimu actually waba ayagala okucontactinga Code Base Entertainment yeye namba yaabwe management yo yaidulawo beekayenda abembi ekyayagala naye kati bakyabadde bakyakola contracts nga baagala bajjenga everything is on set bw'ojja you sign the contract omanye ekyokola then badde bakyabikolako byonna but they are going to announce very soon enemba nani alina peni yaayo ennyimba ezimu yenze kanga nina ennyimba kati siwezeze ennyimba 19 ziriko video mmeka ziriko video 14 yeah okay 15 actually 19 ani awanika akayimba kano kano ketuva yali Little Boss omumalirayo sente ba namumalirayo oja muongezayo kakasente sure moyo kakasente akasiimo akayimba kano kalungi abale kusiima wallahi nze mulire ekituufu naye ng'oli mulaavu kubanga banya akayimba kukagalwa nnyo abantu abali mulaavu ndina bibita empisa yakaire zana asobola okwalamba kuba n'otuba mu ndongo tubasibya asayira twina gye tugondera exactly nakulabye dda nengamba Dr. Hussein oyo so obugamba obusembayo bannaye abawagizi bange abawagizi wa Nowela Music UG njagala mumpagire mbasaba mwongere okwagala obuyimba bwange music wange mulungi ali buli wamu nkozesa Nowela Music UG buli wamu social media handles nkozesa Nowela Music UG Nowela eri NOELA ogatako ekigambo Music UG ngofuna buyimba bwange genda downloading ennyimba zange genda ku library zisabe gye ziri buli wamu kuba ku radio zisaba obuyimba bwange kobe osobola n'okugamba Dr. Hussein n'omugamba kuba makayimba ka Nowela konna yeah so mbaire ni Nowela yeah
so gwembe nayo lunaku olwaleero dukiraga nomaka nowera ajja kubanga ireido era dozi akola tusiibula wano ate era neyanziza okunyaniriza twaniriza bulungi. Thank you so much. So anti katuso okunkoba Dr. Studio erieta yo jaga njagadde banaye tulinga bali e Bulaaya twongeremu ebirungo nsinze ndaba kimala na bumazi nekyendabye cheka tugenda kuddaho ngenda kusanga katalinga kisusse. Keep it up. Emotoka yange wajibwaine nagiboine congratulations. Najirabye eno gitwala mu kyalo mami nagiwa omukisa naye nagitunze nenga webale kola ate wagitunze bizibu motoka eyo nagitaire yabagibona bagibone kuba yanemereire aya ate nende mpya kaye sente so kati njitaire ku katale aina akasente ai katale eri ali kuidamu ndi ku wakodi mulala kitundu mitwala 5 ate najigule milioni obanko kobere chama najigula sente nyaye kadi nigitundo kubanga enemerere bwembisaka ibo mubasoga hano ndi banange mu ngaitiremu ati ni photo akutuma okujigula kati soko yita abantu bejjenja ba college booking sente zensoko college jinja zizo ogule motoka ya sente zensoko college jinja nga bampise zizo ogule motoka banange mbasaba busabe iwali na sente kulo kubanga oyeta niwela yuga niwela asolo kubanga idayemba akasenta kanave tugula akamotoka kubanga asha nebiba bivulunge ebyo babisatu byonna biba bibyo kati Dr. Hussein Sano nava mvuga nta yunganga zinezedda nalwadde nvuga kanamba naye kati kasale katonda naye kukyendabye akanamba kajja oliko omukisa kajja ya nkulabyemu something wone busoga solo ofuna omuntu solo ofuna omuntu yeda aka Dr. Hussein nkuwaire motoka ye nokusinza bola jene kisobokera ddala anti katonda tomanya byakola nkeera ne musawe eddako tomanyi kigenda kubaawo kimanyi tekitofu tolaba so akumata kumira mpera tujja kuba nga twezaganyamu wewe sawa